Nkwebaziza nnyo okuwangayo obudde n'ogoberera emboozi z'Omukenkufu buli lwa Sunday. Kugamba nti omwaka oguwedde ne guno tebigenda sigala nga kye kimu mu bulamu bwo nti ozotulaba nga tukwogera ku bintu bingi era abasinga muli basanyufu munnyumiza emboozi zino ez'Omukenkufu abala mulina obutabo mwe muwandiika ne mugoberera nga bwe tuze twogera ku bintu bingi era nga ne Sunday wedde twayogera ku kintu ky'amagezi okozesa obwongo kulaba nga weegobako obwavu bufuuse empologoma anti bw'oteerwa nako ekulya nga bwe muzze mulaba twogedde ebintu bingi nnyo ne Hajati Joweria Nakiwala y'omu ku bawangulidde ente eri ennene enzibu gye twamuwadde okumwebaza okugobereranga emboozi y'Omukenkufu buli lwa Sunday ku Bukedde TV mu mpapula ku radio azaatugoberera bulungi nnyo era nga ffe bwe tugamba okuddiza guba mwoyo twamutonedde ente namba agende yegobeko obwavu ati tosobola kugoberera Mukenkufu n'oviiramu awo bw'oba tofunye magezi at least ofune entandikwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Hajati Nakiwala Joweria nebaza nnyo Professor omulungi Julius Nyanzi ampadde ekirabo ekyente saba Allah mumpangalize abongere obulungi kati nno tukulaga nti emboozi nga zino osobola okufubaako nekyofunamu era Hajati Joweria bintu bingi nnyo byayize era byatadde mu nkola naffe kumwongeramuko ente eyo emuyambe n'ebirabo ebirala byonna bye twamuwadde sukaali w'obutonde kalenda n'ebintu ebirala bingi nnyo tubeebazizza nnyo abaatuwerekeddeko basheeke ab'oku kyalo Kalagala Mawokota South eri enkozi bambi mwebale nnyo mwatugabudde nnyo mwatwaniriza nnyo ne tiimu gye nagenze nayo eya Prof Bioresearch mwebale nnyo mwebalire ddala kati naawe alaba programu eno tosobola kuviiramu waawo naawe tomanyi omwaka bwe gunaaba guggwako oyinza okuba nga Hajati Joweria Nakiwala naawe ne weewangulira ente emboozi z'Omukenkufu tozisubwanga buli lwakusatu mu Bukedde olupapula tuwandiika ku bintu bingi nnyo era nga ku luno twabadde ku galiki ne tukulaga n'engeri gy'asobola okuyamba okusala amasavu nga kwotadde n'omugejjo n'olwaleero nga mu mboozi y'Omukenkufu watunuulira ebintu ebyo bitulinaanye njagala twogere ku kintu kino teri atakimanyi mwena mukimanyi waliwo n'abakubye obukule eky'ekigaggi ekigaggi abantu bangi nnyo ekigaggi bakirimye era abalala bakyetamwa manyi wano abasajja abababirooni bajja ne batutomeza project ne babalimiswa moringa ne babalimisa ebigaggi ne babalunza obusaanyi bambi ne bibasala naye mbagamba nti ebintu bino birimu ssente lwakuba nti ababireeta baba middlemen bakayungirizi tebalina bukugu bumala kuba kati okugeza we nali Switzerland abasajja baali baagala moringa okufa n'obutanyagwa nga bamunoonya kubanga moringa avaamu butta ensigo ze bateeka mu masaawa ne gateesiba amasaawa gano ge mulaba mu mpiira ga FIFA ezo zi Rolex ezo zonna abalifuli ze baba nazo bazikolera Switzerland naye kati ffe tetwakitegera ffe twakwatanga amakoola ttani ne ttani ne tubatwalira ani gwe okanyugira kasasiro oyo yenna abasajja ayagala butto omukyalina jamuwa lita ya butto gwemu kilo 2 eza ebikoola kati ani gwe anaakolagana naye era ajja kukolagana na mukyalina so naye ekigaggi bwe kityo bwe kibadde naye ekigaggi kino olwaleero njagala nkitunuulire nga tukikozesezza kungulu tetugenda kikozesa munda ebigaggi biringa ebika 2 n'okusoba ebigaggi bika bya njawulo bingi nnyo naye njagala twogere ku kino kye bayita babindis oba ekigaggi kya bulijjo kye tumanyi ky'olinaawe waka gweobadde okimanyi ekigaggi kino kivaamu ebizigo era ekinyama kino kyolaba kino ekyeru eky'omunda kino kizigo kya mulembe nnyo era abakyala abamu abasinga okunyirira ku nsi kuno nga Cleopatra y'omu ku bakyala ensi eno beetendereza abaali banyirira nga bw'ayitawo buli omu akyusa ensingo Cleopatra yeesiiganga bizigo ebivudde mu kigaggi kati naawe omukyala ali eyo ebizigo ebivudde mu kigaggi bigenda kuyamba nnyo naddala ku mbalabe ebizigo bye twogerako ye Aloe Vera gel ebizigo by'ekigaggi biva muno ekinyama eky'omunda abantu abasinga ekigaggi bakimanyiko okukaawa naye ekigaggi kino kivaamu ebizigo ebirungi ebisufu ng'era ebizigo ebyo byengenda okwogerako olwaleero nti ekisooka ebizigo bino biyamba ku balina embalabe zifuuse embalabe ziringa bimuli buli wayitawo olaba omwana embalabe ziruzolowooza bannaye embalabe bazitunda butuuzi mu katale ekireese embalabe
abaana abo bagenda ne bakola ensobi ne buli omu n'amutomeza ono amuwadde butto n'amuwadde ki ono biki ogenda okakana nga yeesize ate ng'obutuli buli we busiza ate ayongedde kuzibikirawo ogenda okakana ng'ate ayongedde embalabe ne zigejja kati abantu abalina skini kugamba skini ng'erina butto mungi ekigagi kiba kikolera omuntu alina embalabe nga skini ye ensiiwufu oba nga talina butto mungi nnyo mu skini nga skini ye eri dry tuba tukozesa ekizigo kiri kye twayogerako ekyegundi ekyekinzaali tamaric butter naye kati ng'olina embalabe nga butto mungi weesiga ebizigo by'ekigagi bijja kukuyamba nnyo oba gye bayita aloe vera gel era omukyala ali awo ng'ayagala enviiri zo zinyirire oba omwami ng'abali abasajja betera okulaba mu buno ziteremundo zimala kalala babaliita obwo obuzannyo bwammwe obwo bwe mubeerako basajja abeera n'enviiri n'ogamba kiki kye bayita natural curls ekigagi kino kirungi nnyo ebizigo by'ekigagi era nga naawe oyagala okugobamu situka mu nviiri kozesa ekizigo ky'ekigagi bwe tubeera awo ne tuba nga tugenzeko ku beach nga tugenza okulya ku ssente omwana n'ayambala sando ogenda okulaba enkyakya n'ogamba kiki kino bwe wagenze outing ne girlfriend wo omwevuma n'omwevuma ate yenna kitooke kifansaliranyirya naye ogenda okutulako wansi bannaye enkyakya nga zijjudde enkyakya ate ensiru tezimanyi banyirira enkyakya ziyiikiriza wamala okunaaba yesigeko ebizigo by'ekigazi oba aloe vera gel ajja kuyamba okugatta okuteekamu amazzi mu bigere ebyo enkyakya ezo zibe nga zidduka ate gwe eyakazaala ebizigo by'ekigagi birungi nnyo bikuyamba ku stretch marks abakyala bambi bafuna stretch marks oba mugaba nakwata ku bisambi nakwata ku ntumbu omwana n'omulala kitumbu kirungi naye nga kyonna kijjudde mugaba tubonaabona nansi eno ebizigo ebivudde mu kigagi oba aloe vera gel ajja kuyamba ku mugaba oyo abakyala abasinga tebaagala kuyonsa nti batya amabeere gaabwe okugwa kintu kyamutawaana bambi abaana ne baba nga babasubya omukisa okukula obulungi n'obwongo obulungi kati gwe omukyala ali eyo nga amabeere go gaagwa nga bagambye nti ofunye stalking nti ostokins oba okoze sokisi ekigagi kino kifaaminga amabeere ebizigo ebivudde mu kigagi bikwato biteke kugamba obikwata n'oteekawo n'oyisaako mabeere mpola mpola ne gaguma ate bw'oteekamu oyiro wakakomere oba ettondo kiyitirira amabeere go ne gaba nga amasitufu magumu malungi n'oba nga kali gali ag'ettutu n'oba nga shepu yeeyo figa 80 kati ekigagi kijja tuyamba n'omwana wo gw'oba ozadde daipa ezo z'omuteekako oluusi bambi zibookya oba pampers muyiseko ekigagi kino kijja kumuyamba omwana oyo okulaba nga rush eyo oba pamper rush okubutukabutuka okwo kuleetebwa pampa kugobeebwa era naawe omusame yakadda ng'ogeddayo eri mu nsi zammwe ezo zibeeramu obunyogo omanyi olwo kye bayita frost bite abasama be bakimanyi oba babeera emitala w'amayinja obunyogovu bugenda ne bubanga wabukufumita obufumufumu obwo bazikita frost bite olw'obunyogovu obwo ate gwe oli mu firika langi yo nzirugavu tewabimanyiira abamulwalira nayo ne mukomawo wesige ebizigo by'ekigagi oba aloe vera gel bijja kuyamba nnyo ku obwo obunyogovu obutiteevu oba kye bayita frost bite abala bakiyita winter blues era nga gwe ali eyo omwami ng'olina eczema oba omwana alina eczema obulwadde bwa skin obwo buleeta ebintu okukaluba ku skin ne banga bikusiiwa nnyo ekigagi kino kigattemu okigattamu akakomera akaffe n'oweesiiga gwe naawe alumwa amannyo ekigagi kino kijja kuyamba ebibuno ebyo ebivaamu omusaayi amannyo agaluma ogagatta bugatsino oyiro wakakomera n'oyisaamu ebibuno biba bizimbye amatama naddala abaana abato oba n'abantu abalumwa amannyo kiba kikuyamba ekigagi kino kirungi nnyo era osobola okukisanga kwikotoolio mall naddala bino ebizigo lwaki oli ayinza okugamba nti lwaki sisala kigagi kino munda neneesiga ebyomunda bigenda okusiiwa ojja kuyita ne taatawo oba maamawo kati tovulaba weeyune wano kwikotoolio mall wa Prof Bioresearch ekisenge 152 kubanga ffe ekigagi kino ekyomunda tuba tukijjeemu gali amasanda agasiiwa ne tukoleramu ebizigo naawe n'obaako kyokola omwaka guno 2018 katonda omukozi tasobola kutonda abantu batali bakozi tulina okuba abakozi nga bwe mwalabye Hajati Joel ya Nakiwala
agoberera emboozi Omukenkufu era n'ayogera n'okunoonya amagezi we yeewangulidde seddume w'ente anti ekyuma kiwagala kyuma. Naffe Prof Bioresearch tusazeewo tubawagale mwongere mu nfuna yammwe nga tuyita mu mboozi Omukenkufu omwaka guno 2018.